tumaze ennaku eziwera nga tubuuza Eddy Mutwe banne yaddawa Eddy Mutwe aliwa Eddy Mutwe aliwa jeno n'avaayo naga mubuuziza ekimala temutawaana ali wange mu basement era ne mumuyigiriza Lunyankole kale saakogera bingi ku kintu ekyo mpulira nasesenga bwosese naye nina akayimba keja okuyimbira mu olwaleero akaliwa akayimba ako nkajja mu kitabo ekitukuvu ekyomusajja bali bamuyita Philip It was Philip Dube abantu bamanya nnyo nga Lucky Dube si muyimbi mulungi nkufuna naye ngenda kukozesa layini ze nga 2 ku 3 mbeeko ke nkuyimbira zigamba zitya Debozo ligogodde nazzi kuno twayimira tuyimba naye katutuule anna akamiliyoni balina amaanyi eya Eddy Mutwe bitabudde Obote bitabudde sokoleke it takes 1 million people to build up a good reputation, but it takes one stupid fool to destroy what they have done. Gezaako mungi awo buddako sijja bwi gezaako tematema eyo yokayoka sijja amakulu gayo sijja Obote mwetitiridde kumanyi omusajja mwanguli munange sijja naye okay mbikutemeretemere byo mbikulekera awo tabiyingira deep omugezi ategeere omusirwasirwalire tageza lagamba mbwate waki kayingidde ddala munda oluyimba bagende balunonyi balukole ki bevunulire nkufuna badde nkugamba nti takes 1 million people kitwala abantu miliyoni namba okubaako okuzimba good reputations okuzimba ekintu ekirungi naye kitwala omugwagwo okwonoona byonna ebikoleddwa omugezi ategeere tuddeyo famire yammwe muyinza okuba nga taata wamwe yakola nnyo n'akola bingi nnyo n'afiira ku myaka 8 omusika n'akwata ekyapa n'agenda n'akitunda n'agula Subaru komekaawo omugezi ategeere olw'obulungi bw'eggwanga abagezi bokka kano olw'obulungi bw'eggwanga komekaawo kati ku Eddy Mutwe ye ng'omuntu twagala okumusaasira era tusaba ebitongole ebikuuma ddembe bite Eddy Mutwe nkufuna let him go kirevu chwi kirevu kijja kudda but let him go nenga babukubye olw'obulungi bwa famire olw'obulungi bwa famire n'abantu mwegendereza ebigambo bimwogera Eddy Mutwe ayogera ki exactly nti abantu abamu bafuna kyembadde nkugamba nti bafuna repercussions Eddy Mutwe y'omu ku bantu gwesitawulirangako yadde olunaku olwo ng'ayogera ng'avuma omuntu yenna ayogera okwogera nayogera bibye no wano just kudda ali ne bakuba ekibozibozi ayogera bibye Eddy Mutwe ayogera bibye yajjako mu kamera n'avuma omuntu yadde okuwemula yadde okukola ki yadde so tusaba nese kusaba yenna buli avunaanyizibwa nze Jeno Muhoozi mwagala nnyo ng'omuntu era nze nanyiigira nnyo abaana ba Jeno Eddy tumwine ngera bwe nanyiigidde n'abaana ba Sam Omala you don't have to explain nkufuna you don't have to taata wo generali mulamba onyonyola ki onyonyola abaana ba booda nga lwaki tobanyonyola mbanyonyolako ki naawe twalire kasasiro waabwe gwe kitaawo yakola ki bagala kumanya bakumanya ki omukulu oyo Jeno twala eri lwaki mwamubuuziza nga waali muli mu kuvuma mulambo muli basiru ovuma omulambo
ffe munne twakula n'olugezigezi n'oguvuma tegunyega nze ndakula n'olugezigezi nze tomumanyiira tomumanyiira n'atwala eri South Africa bekalakasa bagala Eddy Mutwe bamute Eddy Mutwe I also stand with them. Eddy Mutwe should get out because talina musango singa alina omusango singa ali mukoti singa alina fayiro omuntu yenna talina fayiro bamute era bana government mulina omuntu gwe mukutte nga talina fayiro mumute ekisooka you are making this a big deal ontegedde bulungi nnyo you are making this a big deal Eddy Mutwe ne bwomuwa eggwanga lino tasobola ddifuga tasobola musajja wattu si jeno nti agenda twala space ya muntu si kitalina kyali is just Eddy Mutwe mwe munyumira oli Eddy Mutwe yatasobola kwegulira erindazi atwagala atambule exactly Eddy Mutwe mumuleke musajja mumuleke talina buzibu twagala nya akayimba situka tutambule ebyo biveeko sabingira mukugambye bate Eddy Mutwe because Eddy Mutwe is not Uganda Eddy Mutwe is not the revolution Eddy Mutwe is not anything just a bodyguard ye bodyguard woli mukwata Eddy Mutwe mumute agende ontegede mumute mumuveeko muleke abasajja abo nze nkyalina obulumi bwa gundi bwa gundi bwa mukwano gwange ani oyo gundi eyali dereva Kauma yali wange gundi Kauma Yasin yali muntu wange sajja mukakamu talina mbwa nafiira mu drama ontegedde so abantu baffe mubaleke bano bonna bagundi bagundi kala kasajja kaffe kali munda kabobi yanga simanyani bayitirivu akireewo list nene akireewo majambere mubate tebalina kyebategeeza majambere ne bwomuwa obuyinza n'omuwa poliisi mulema ne bwomuwa obuyinza n'omugamba kati gwe president tufuge mwawo haza lufuka mu ngoye akankana Eddy Mutwe tasala mubaleke Eddy Mutwe tumuwe CBS agikulire kakati sawe no we are talking about Eddy Mutwe. Who is Eddy Mutwe really? Who is Eddy Mutwe? He cannot even run a ministry. Mumuleke mumute ndoza tusole Eddy Mutwe bamute let them be mubate bambi jeno manyi nti yabadde alimba oya tugambye alimba tasobola kubanga alina omuntu mu basement amuyigiriza alimba bibyo nabenda bigera kuleetera abantu buzibu kati gojja kukyala mu kyaliwo mu Nyankole kubanga oyagala nnyo Eddy Mutwe bibya bulimba alimba talimba okusosola kwatandise anti kugambye alimba tali ebyo by'Abanyankole biki simanyi Eddy Mutwe ali wansi mu basement yange alimba. His basement is not a detention center. Nene general statement ezimu. Anti wuliriza kati kugambye bireke biri sigale nnyo mukayimba. Ntegedde. Sigale muki? Nkufuna. Mukayimba. Naye kugambye jena alimba. Jeno. A general is a general. Generali aba generali. Waliwo generali byatakola. Wawe abagambe mu Twitter siye. Anti kati whatever it is, but what I'm trying to say is yenna akolera mu linnya lye should stop. Nkufuna. With immediate effect. Bino bintu biri serious. Abantu bajja kunyiiga. Don't test people. Tewalabye Eddy yawe oyakubya oluyimba. Abantu banyiiga, abantu banyiiga baba babi. Nnyo. Abantu tolaba nti abantu bagira. Abantu banyiiga because people die every day. And people can choose to die. Nkufuna. People make choices. You don't want people to make a choice against you. So please, generally, with all due respect, me, I love him very much as a person. Nti, I love the character. Naye kyesagala alimba byalimba nti amusajja ali mu basement. Alimba taliyo. Awaba atali alina ekintu kyazi kubanga ye kyali mukola nkimanyi nze. Nze nkimanyi kyali mu kukola politically. Naye kikyamu, it is a very bad approach. Kiteekawo okusosola kungi. Kiteekawo embeera endala. Omanye okukwata emundu n'okuba ensiri. Ogitta naye kati bw'oba ogikubye eri wano ku mutwe gwange wano. Bw'oba ogikubye wano ku mutwe gwange wano. Ogitta naye yange sisigala. Ensiri? Gwe senga ondabako ensiri ino gyayo pisito yo.
ensiri nno eyinza okulamuka oyinza n'omaliriza ng'osenzeze ensiri ebayebuuse dda ng'amaze okukalula laba ensiri mu kyeyikyo nyinza okugwa eri bwenti ensiri yo ensi no gira ate ng'eddamu ezunga bweti nkufuna so kitegeeza ki nti tokozesa maanyi kyali mu kukola ki politically kati fe abasoma political science kyali mu kukola nkimanyi bulungi nnyo naye kikyamu it is a very bad approach it's a very bad approach kiyinza okuleeta buki kiyinza oleeta obuzibu lwakuba nti abannayuganda tebannanyiiga ugandans are still era ekibaleetedde obutanyiiga nti n'abano bennyini abasaidi eno nabo balina ebintu bingi byebakoze ebya drama kakati kuba kati nze nalindabeko ku gundi ku Bobi Wine ng'avuma Museveni ne Muhoozi at the same time on a very big platform ontegedde n'agamba Muhoozi olinga kino naawe Museveni naawe leve ontegedde kati ebyo birina nabyo bibikakkanya kati nabo oluusi ne kijja kino olina agamba wagira ekigenda mu maaso ku Eddy Mutwe naye baba tebawagira ekyo bakuma mu muliro baba bakuma mu muliro nti twatuuka mu levo y'empalana tuli mu kwewalana tetukyali politiko tuli mu mpalana tuli mu kwewalana ab'NRM bawalana bano bawalana bano they are not ideological anymore and that's where we are now kati olw'ebyo kati ono akikola okulumya bano okyegedde bulungi nnyo naye that's a very bad approach kubanga si tali mu basement alimba